Fifi the Queen ayabiza abyama ku mukolo gwa rape mbirese tobisibwa ate ye omukyala Barbie Kyagulanyi ayina kyagamba mweba house managers nabyo bibino ate ye Zowie ne Yvonne bekubye ku bya Sefuko nabyo tobisibwa n'amalala agasingakawo nago nga kuleetedde togasibwa nga tetunneeyongerayo mbadde nkusaba ompeere vidiyo eno ka like nawe atannaba kusubscribinga tukusaba osubscribinge twebaza nnyo nammwe abeekumira ku Wonderboy UG kyemukola kyamaanyi nga tetunneerabira basponsa baffe Hajat Kalodo omusomi w'edduwa agamba jangu go wenawena ayina ebizibu ebyenjawulo akusomere edduwa osobola n'omukubirako ku nnamba ye eri awo wansi katweyongereyo n'amawulire gaffe. Happy birthday Vinka, tukwagaliza amazaalibwa amalungi era tusaba Mukama asigale nga akola ebyewuunyisa mu bulamu bwo. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye omukyala Fifi the Queen yalabikirwako ku mukolo gwa rape nga musanyufu nnyo era yali anyumye naye oluvannyuma yavuddeyo n'ayogera ku bantu aboogerera emikolo gya bannammwe n'agamba nti buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo era buli muntu aba n'ensonga ze lwaki aba akola ekyo ekintu. Saagala mwogerera nnyo nammwe kamubawe mumwewulirireko nga omukyala Fifi the Queen abyogera. Abantu bwe batafumbirwa kigundi oludde ku lujja azifu mugenda kwanikako omwanyi bw'avaako bwe bafumbirwa ne munonooza buli kintu ne mutuleetera kiro ne muyita kiri ne muyita kiri bwe banobayo tebatuula basituule waka yaddiba mbwa mwe mwagala ki kyova tukola bitusanyusa ne mutugoberera nga temina kyakukola. Ate ye omwami King Saha yakyankalanyiza omukolo ogumu gye yabadde agenze okuyimba. We yatuuse okuyimba abantu ne bamusaba akayimba ke akapya akazaakayo. Wadde tumanyi nti kano akayimba si ka mikolo naye bantu bangi batuuse ku mukolo nga tebakamusa. Kitegeerekeddwa nti kano akayimba yakazeemu emirundi n'emirundi. Naawe kankweko ka vidiyo katono nnyo okeerabireko tuyongereyo n'amawulire ga. Oyinza obutakalya nze ndabye okangwe nti okalubiriza ekintu teekayo zaakayo era yokayo esembayo wamatugende seomuoza omusolo kyakubanja n'ebizale oyagala kuyomba ebiro byakuyomba oyagala kulwana ate ye Yvonne ne munne Zowie kitegeerekeddwako nti beekubye olunaku lw'eggulo oluvannyuma lwa omu ku bo okulumba munno era beekubye bubi nnyo naye kano ka vidiyo olw'ensonga za YouTube sigenda sobola naye woba okaagala osobola okinboxinga enamba eri awo wansi esembyayo 51. Ate ye omukyala Barbie Kyagulanyi avuddeyo n'abawa ku magezi abo bonna abakola n'agamba woba ku mulimu gy'okola nga oyinayo ebizibu oba nga tegukuweesa bulungi nnyo like ebintu by'oyagala osobola oguleka kuba olumu Mukama aba ayina by'atuwonya ate aba ne plans ennungi z'aba atutegekedde. Naawe kamukuweho ka vidiyo katono nnyo awo omulabeko tuyongereyo n'amawulire gaffe. When you let go, you create space for better things to come into your life. Ate ye omukyala Evelyn Lagu ayina ensonga ze z'ayagala okubayitiramu zo zikwasa ennaku saagala zoogereramu nnyo naawe ngenda mukuwa omwewulirireko ng'abyogera. Weebale kukumira ku Wonderboy Mukama abatukuumire. Mukwano nkooye mba nva mu ddwaliro mba nkooye mba sina mulimu gwe nsobola kukola eno ndi nyumyamu awo ne ntikka ku mannya kayo ngolamula I love you right back. Adam Chosen, how you doing? Munange yagadde kujana tinyumyemu one of those days nalwala bantwala mu ddwaliro erimu sigenda dyogera linnya sagala dyogera linnya sikyeca tulireke so benalwala nensangayo abakyala bano nensangayo omukyala ono omu ddwaliro liri private liri very expensive mukyala namusangayo ng'omwana amufaako sikyeca
mwana yali yesika mwana nga yesika nga basawo baganye mukolako bagamba mutajjuza ssente zaabwe zazibako ssente meka mpozi baali baagala mitwalo 25 nga kubulako wali otaddeyo ssente meka nali sinnateekayo sijjukira ebyali but I remember baali baganye okukolako nga tolina ssente naye naliwoawo nendaba bwe yali ali nenkola ki nenyingiramu kubanga nze baali basobola okungumiikiriza naye nandibadde sirina ssente ate nga tebasobola mugumiikiriza naye nga omwana we nali mulaba yeesika omukyala muto nnyo alina emyaka bongambye 2